Sabiti eno omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde ateekeddwa okutandikiramu okwebuuza ku bannayuganda ku kujja kwe ng'omukulembeze w'eggwanga lino mu kulonda okujja okwa 2021 awamu n'okukuŋŋaanya ebirowoozo byabwe bye balina eri ye okwesimbawo kuba pulezidenti w'eggwanga lino. Wabula Sabiti weggwereddeko nga takola lukuŋŋaana lumu lwakubye olw'ensonga z'ebyokwerinda era nga olwali lusooka lwali lwakubeera mu kitundu kyakiikirira eky'Ekyaddondo ng'eno poliisi yategeeza nga bwe yali tatuukiriza bisaanyizo byali byetaagisibwa. Kino nno kyatwalirwamu n'enkuŋŋaana endala ez'enjawulo nga eggulu n'ebbi n'ebitundu ebirala. Bwe twogerera olwaleero newankubadde baavuddeyo nga balaga nti ebisaanyizo byonna baabituukiriza, mulimu bye bataatuukiriza ekyaviiriddeko enteekateeka zino butagenda mu maaso. Ekitongole kya Electoral Commission bwe kyali kiraga nti okwebuuza kuno kulina okugenda mu maaso, kaalaga nti tekirina kubeera mu kifaananyi ekyefaananiriza okutandika kye bayita kampeyini oba okupepereza obululu olwatu. Abayizi okuva ku matendekero ag'enjawulo mu Uganda kino kibawaliriza okuvaayo okulaga obutali bumativu olw'omuntu gwe bawagira okugaanibwa okwebuuza ku bannansi. Bano bagamba nti guno omukisa gwe balina okusalawo ku ki kye baagala okusinza ku ndowooza z'abantu abaagala okulembera eggwanga lino. Baadde bakulembeddwamu akulira abayizi ku ssettendekero w'e Kyambogo. Know and recall that it is not the army to come and decide for the people of Uganda who is going to lead them in the next elections or in the next generation. We are saying the consultations, we are going for the consultations in order to assess the president and all of his policies, whether they are capturing all of our nitty-gritties, all of the challenges, and how we are going to address the challenges we are having. Per se, we can also add in the solutions. We as the youth, we are seeing solutions to help us come away from the challenges we are undergoing in such a generation. Onera yeeyungiddwako abakulembeze abalala abalaze okutya nti omukulembeze w'eggwanga yasobodde okutambula naye ate agaana abalala ate nga kano ke kadde ke kamu naye ke yagendera mu nsiko nga n'olwekyo nabo bateekeddwa okuweebwa omukisa guno okusobola okutuusa omulanga gwabwe eri eggwanga. But you see, things are not the same as they were 30 years ago. The people have new challenges. The people have new problems that need new solutions. And you cannot, and we cannot as youth continue to be ruled by people who say they feel like they're entitled to this country as if other people do not fight for this country. There are people who sacrifice their lives for this country. And at the time that they actually went to the bush, they were as young as us. Bano era bagamba nti kano ke kadde akatuufu ak'okukozesa omuntu yenna ayagala okutunda endowooza ye eri abalonzi. We are calling upon Ugandans and our fellow students. We should not only resist the intimidation and the fears that are being instigated into us by the police, but also stand up unanimously to tell the government that we should get a level ground for all people, for all contestants for these positions. Participate in a democratic and free society. They fought for the right for freedom of expression. They even fought for the right for accessibility of social services like affordable education. Those are the things they fought for. And now we see them today. They are the same things that they are trying to crush and take away from the Ugandan people. So we kinajjukirwa nti olunaku olwajjo akakiiko k'ebyokulonda kasinkanya abantu bonna abaagala okulembera eggwanga lino nga baalaga dda nga bwe baagala kwebuuza ku bantu era ne babaako bye baatuuseeko n'omubaka wa Kyaddondo Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu n'ekitongole kya poliisi mu nnyaffe Uganda. Nti byebadde ng'ekola ebadde bikola mu bukyamu newankubadde babadde beekwasa nti tubadde tutuwuliziganya bulungi. Tuvuddeyo nga tubategeezezza era nga tukkirizganyiza titugenda kuddamu tukole pulogulaamu empya ey'okugenda nga tutalaaga eggwanga nga twebuuza ku bantu. Era ne tutegeeza akakiiko k'ebyokulonda tugenda baleeterako kopi tuweeko ne poliisi kopi. Era ne poliisi n'esuubiza nti ku mulundi guno agenda goberera amateeka. Kale nno okugezesebwa kusigadde kuli ku kakiiko ka byakulonda okulaba ng'ekisaawe kibeera kyere ate nga kibeera balance oba kibeera kya kyenkanyi. Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.